president nze namuganza nina filimu eyaleso obuzibu bwobanga walingire mama alitwala kadangire jaja ku ground nasaba akalulu kyona kikyeta mukuko okwa affectinga akalulu ke ekyokubiri ye kabiri nguli yaloba okwira mu kalulu kano yayira kumbali nga yasaza nzenja kuidda bwide yandi bayirenga sikowalinga yani banasigaze ekitibwa n'okusigala nga akali kumugenda naye baba kuyakaluka sababu maze okuluzinga weight ya amani ino niwe obakoira ekiri kunuma kuna muganza ye muto aya aligana okugolola n'abakaire aona wali obuzibu amazima gene muganza muto ali mu age group ere olira wali amanganga age group ere etwenda etwale ekintu mu maisha namuganza goli kubona lwa mubiri katonda ya muga mulungi aye nagangairewo namuganza azira kugwandala kwa wangairewo nali naye kubira mu youth irere nali naye mu youth kuti mu kulemeza yakaba mu ibanga alira buli kasera twasibisa bwabusisi botunulira ebijujuru kati ebitunulwako mu busoga mulimu omumbeja passes na muganza mulimu Justin Kaswero bwe tuba tuliye bugwe litandikira kwa oyo onje wange Kasule litandikira kwa Amina omumbeja passes na muganza kujere mu bukaire mulimu na muganza mulimu tandikira kwa Amina Justin Kaswero mumba andi buti Amina gwekota phrase mpyaka ndije ni muko tuli kubato banirira otandikire eno kwa Amina mudemo ne obanga ina lecho magora iwe weda tuli ku living things nane living things sorry munsonige gano magulira bana tuleta malete buli omwe ile kimunumira baganda bana tuli kugemye ko kitondeka ndofuze olumu munafulumya studio neziruka nga mutafuluma nizali kumpiro bulyago byo kwerinda biri guruguru naye namuganza eddoboozi lyasembyeyo okutuwa atugambye nti ensonga zino Dr. Tango Doi bwaba teyegendereza bulungi namutumba yayinza okubeera entabiro ey'okumujja ku bukulembeze obwakakiiko ak'ebyokulonda mu kibiina ky'aba mulwanyi ky'NRM asobola okujja kuba Tango Doi tinasoosa okuba mu kifo era gamba era kujja tuleeta owundi n'owundi aye noono yeena tine yasooka okubaawo waliwo owundi yavaawo pasisi yaidawo era ali kuvaawo kimaganda kidye but aye maganda yena wachafuga enkirizo okwida okwesimba ku mukazi ali waku maganda anti ayo constitute toidukira ku nga ono mwena ali tukobono passes waliwo omukolo ogwali gw'abakyalo bagwali mu Bugande passes yaide yakoba ati baba ali kwepanka bali kunkola eno yakusitula bakazi waigulu esimba mu constituency bw'abakazi bwe mubanga muli baamaani awo yali aliko bamama kadaga ali bwe mubanga muli baamaani ino wena funayo constituency y'abasaada buti abasaada obawulire baba twenunwire twekize aye muli agano omukazi afugisa mu kipati muli musobola tujje mu maiso g'amanama mukulu mudofu ne mulwanyi tulina okumanya nti passes na muganza ebimu ku byafaayo bye abadde ajja yesimba okuba na munigina wadde nga ayagala nnyo ekibiina kye ky'NRM yajjira ku ssaawa so ayatute card maganda oyinza okulabira awo nga bamubya akalulu n'enkola n'enyi sakuyaki nga yadala kuidira ku ssaawa ikubeeye wabise ogezesa emikisa akapande yasomye akapande yakabaire k'amaggi yali kusoma amaggi toli kubonawo bulazi abaire abamukale kapande kapati atisiti so nakubadde Dr. Tango Doi yalangiridde actually bw'otunuulira wano mu Busoga amaanyi agatadde nnyo Kiguruth House gyalangidde gonda Patrick Ayimba gava mu kulya ne namutumba enamayingo teyabaddeyo n'ebuyende teyagenze kati wakyaliwo ekibuuzo lwaki mu kwekandayiga okuyiwa akalulu era nawaali w'amaanyi waliwo kyenzwire abagwire bona tibabaire balitwala kadaga kubanga abagwira yo tenda amugera ko oyo muntu mukulu ino kyova bona twamutola ku bwaseke tumuize wali tumuprotecting tumugera na ulira basanda balwera omuli kulisa munayi mwakakanja tuli mu protecting ali ajo mukuba mpegano ili byansindika gano kubanga wamaze kyendi kuzuula pasi na muganza ga mwamuswire gano tulingire abantu bamuli kwenda okutwala mu parliament bali mu muzinzi nga Busoga kuba ekyo nakikulu ino tukiringe tulaba jibisa bujibise aye mpegano
kuba musire pasi namugamba bulingirire muntu nti muyaka nga tetulinze ku byafaayo kubanga ebyafaayo bena kikulu edisebo kimaganda ekyo kyoliko kimaganda kyemame n'omugulu tikigwire bugwe bwa mu bintu bino kigangayirewo yasooka yaba ku district yoko okumala ebbanga ebitambulo okumala ebbanga ate nga tali ku bwakafo nti bamutaye bwabute aye nga ali ku lukiiko olufuzi yaliko ne kansala yaliko bakansala yabanga kansala yaba speaker so kakati azina muno naye ku mukyala namuganza gwemanyi tagenda kupowa atabawaye kuba ojukira emabega bajjane bamujjamu obwesigire bakunganya emikono abasoga b'empine bakunganya emikono eri eyamutaasa nole gwaliko banti nana abisala era singa oyo yali tayenze yandigolo oyo munywanyi ono ekimutaasa ali mu age group zaake bwe bamujjamu obwesige ku kifo kya kamishona emikono gyawera mangu ne bamujja ne mu ntebe y'abakamishona ga nti genda eri mu babaka abatambulanga nga bava mu Uganda bajja kuluya bakoba ati mu Uganda muzira institution yona yona ekola so kwenda okulaga nti institution zidikola bwofuna obuzibu bakulagira ku bwere bakubuuza nti bali abakoze ekyo nti ate institution kati namuganza bwe bamujjamu obwesige yaga mu parliament wali kyakyukako ekisigala mu kifo kye n'abeeraawo kati agamba nti ne kuluna agenda kulwana okukuuka ejjembe okutuuka ku muntu asemba alina iyembe okwenda okulwana okukuuka ejjembe ali kwayigamba oli esente namuganza banandeka omuyage guba gwirye baba gutyo bwe gututwala namuganza ka alinayo chance ndala yonka nakukobye age group nga namuganza munakaire mu parliament takulonia yo okutwamuta wetumutaire aye gasinga abaire ajiririre mu ngabano ba ani gwokobye mudofu naye nga gobairo yirike bakoyo banga ina wange mugala wange mudofu na kijujulu kibaire yoko mudofu no mulwanyi nanje wa namutumbe eyo bututaweera mukalukano akabiri abiri mukaga tugendamu Paula kamba yakwa tugenda kubeera ebizu kubanga enkonyogo gye bakasuka yakuba abantu abaali wano wonna mu kamyufu nerekawo Mariam Naigaga yali waggulu mu bikoola Naigaga oyo muno Mariam Naigaga yabadde mu bikoola enkonyogo teyatuukayo naye enkonyogo yakubaako amaani emusuula yamala yategeera akazaano Naigaga yamala yategeera akazaano bakazana nti osobola okuba ng'ekintu toli kyenda aye ng'oyenda era bakyetanga kuwanika nfeete wanika ebango kyova obona wano baako bati baani abali kwenda obwa isitaani Naigaga yamananga azira lugendo amanibwe nti yeena aliwo bamubalira mu ligida abamukula ekintu wakizaniraawo ate akaluluke olwamala yabikungana yata mu nkwaga yalumukira Kampala mulangirire eno era entwale bwaliza uti wama Naigaga oli wakabi wamala obasekula webeerereeyo aliwo kyendi kwenda gano mulwanyi idinda lalikunera liikiriza ekibuga neraliikirira